mwezi ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics UBOS kifulumya ebibalo ebiraga ebbeeyi y'ebintu bw'eyimiridde ebisse n'ebirinnye. Olwaleero abakulu mu UBOS era balaze enkyukakyuka y'ebbeeyi y'ebintu nga bw'eyimiridde ng'okusinga ebbeeyi y'emmere ekyali waggulu wadde nga alipoota eraga nti ebbeeyi esseeko. Emmere ey'omuceere yeeyongedde okukka kati eri ku bitundu 17.8. Obuwunga obwa kasooli buli kati kitundu kimu bw'ogeraageranya bwe byali ku bitundu 6.9. Okusinza ku Godfrey Magoma omukugu mu kukuŋŋaanya ebibalo okuva mu UBOS, ebbeeyi y'amafuta egendeka mu alipoota efulumiziddwa nga n'ebintu bingi bisubirwa okukka ebbeeyi. Ekyasingire ddala okulinnyisa ekibinja kino eky'emmere bye butungulu obwalinnye ebitundu 129.8 bw'obigeraageranya bwe byali ku bitundu 31.4. The only challenge is that when we are giving a slowdown in the inflation, we tend to show you what has contributed to that slowdown. But inflation is not coming down. It is at the rate at which the prices, are increasing that slows down. Kyokka alipoota eno olugudde mu matu g'abasuubuzi ne batandikirawo okuwakanya ebirimu bagamba nti bingi ebirumira ebyetaaga okugonjoolwa mu alipoota eno. Kino okwongera n'okwebuuza ennyo ne ku ba stakeholders kubanga ojja kwesanga n'abamu abantu gye bakolera research nga tebali bulungi informed. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga Kikasiita Uganda Thaddeus Musoke agamba nti UBOS kye kiseera okukyusa mu nkola yaayo kubanga bo ng'abasuubuzi bye balaba ate abakulu mu UBOS si bye boogera. Kunoonyereza kwakyo kukyalimu ebirumira bingi kubanga essaawa zino tolina bw'ogamba muntu nti ebbeeyi ekka naye nga buli kimu ate kirinnya bulinnya kyekisse kubanga ate kati amasomero bwe gatandika kimanye nti amasomero katale awo ebijanjalo bigenda kulinnya kasooli agenda kulinnya. Thaddeus Musoke wakati mu bweraliikirivu awadde bannayuganda amagezi okutandika okukekkereza buli kye balina mu kaweefube ow'okwetegekera embeera eddako nti kubanga ebintu bikyagenda mu maaso okulinnya. Tubasaba okukekkereza, tulina okuyiiya nti ebintu gye bikoma okulinnya tugenda ate mu kaseera ka fiizi era ebintu ebirala bijja kulinnya. Kekkerezaako ate tutetenkanye ebimu waliwo ebintu bye tusobola okulimira ewaka ng'ennyaanya osobola okuziteeka mu bicupa, mu bikebe, mu baketi, obutungulu obwo. Enkyukakyuka mu bbeeyi y'ebintu ejjidde mu kiseera ng'omukulembeze eggwanga ali mu kaweefube ow'okulaba nga ebintu ebikolebwa ebweru w'eggwanga tebiddamu kuyingira ggwanga okuvuganya n'ebintu ebikolebwa kuno. Wabula kino abasuubuzi bakitunuulidde nnyo ng'ekimu ku ebyo ebiviiriddeko ebbeeyi y'ebintu okulinnya. Bagamba nti amakolero ga kuno tegannafuna busobozi bumala ate kuliikiriza ggwanga mu bintu eby'enjawulo. Nze Titus Jemba, BBS Terefayina wano mu kibuga Kampala. Webale nnyo Titus Jemba kakati awo